Yo, this is Bobi Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Ene message njagala egende jemuli nadamu kigula logikyalero. Era njagala mu busale buno butumbuteeke ku mitimbagano egy'enjawulo mbawe ekyokulabirako era mbawule n'ekigenda maaso mu Uganda. Gwe muna Uganda yonna gy'oli njagala olize ekigula logikyalero n'obwegendereza bungi nnyo. Era njagala tumira ku bwana Uganda mwenna abawuliza programu yange era abagala ekigula logi nti mbatumiddeko mwenna. Mu Luswahili tuyina engombo egamba kuingia jela ni rahisi lakini kutoka kwa jela ni ngumu sana. Mu Luganda ekivunwa nti kyangu nnyo okuyingira ekkomera naye okufuluma ekkomera si kyangu ddifuluma. Kino nno kijja kwefaananyirizaako n'embeera egenda maaso mu Uganda. We bagambira nti kyangu nnyo okuva ku kyeyo kudda mu Uganda naye ate si kyangu nnyo okuva mu Uganda kudda ku kyeyo mu mbeera egenda maaso mu Uganda. So bw'oba okyali ku kyeyo ng'okyalina omulimu gw'okukola ne contract ne bayaggwako ng'okyalina opportunity oba omukisa okukola ewantu wonna, njala kuwa magezi gabuwa mwannyinaze muganda wange. Embeera mweri mu Uganda mbi nnyo etajja nakusobosa kuwangaladde emyezi 3 ng'okyalina obusente obukujja ku kyeyo nti obeerewo. Kyenvudde nkugamba nti okusinziira ku mbeera egenda maaso njala kuwa magezi gabuwa. Gwe mwana muwala ali mu kiyumba naawe omuntu yenna ali mu Europe ng'osuubira okujja mu Uganda oleko omulimu kubanga oyagala kudda Uganda, njala kugamba nti ensi bw'eri si bwe mugiraba. Ebyenfuna mu Uganda byatabanguka era nga bibiri essaawa zino njala kugamba tokwata nsimbi yo ng'ogenda ku investinga mu business mu Uganda. Gwe mwana muwala mpuliza ne mwana mulenzi naawe omuntu ali mu nsi ziri ezaakula ng'oyera kudda kukola business mu Uganda tokikola. Ensibi ewa ensonga eriwo eriwete nti ebyenfuna mu Uganda byatobongoka. Ofulumya kinene nnyo naye atoyigiza kitono. Ab'omusolo ogutalinaako mbalira nabo bakulinze gwe kennyini naye nga n'abagenda okugula ebintu ebyo tebakyaliwo ku ground kubanga bayavuwala. Kati waliwo enkugambira nti tudde ku lugero olw'Abaswahili bagamba nti kuingia jela ni rahisi lakini kutoka kwa jela ni ngumu sana. Ekivunwa nti okuyingira ekkomera kyangu nnyo niyo okulifuluma si kyangu. Kati wenkaddiza mu Luswahili ne kugambira kuingia Uganda ni rahisi lakini kutoka Uganda ni ngumu sana. Entering Uganda is very easy, but get out of Uganda is not easy as you think. Kyangu nnyo kuva gy'ovudde ng'ova ku kyeyo n'oyingira Uganda naye okuddamu okupanga buto ofulume Uganda si kyangu. Kyenjagala kugamba olw'ensonga zino zengenda okukomenyera. Ekisooka ebyenfuna mu Uganda bifu. Ekyokubiri ebyokwenda mu Uganda bifu biri yegeege. Ekyokusatu Uganda tekyali mateeka. Ekyo jja kitegera nga ekikibaza okutuuka ku mubiri gwo. Era nziramu bategeeza. Gwawaliriziddwa ennyo ng'oyagala kudda mu Uganda kukola business nkuwagaabuwa. Ekizimbisa omuweesa ku kkubo kulagirirwa. Bw'oba olina ensimbi zo njagala kuwa magezi gabuwa omwana obuwala n'omwana owabulenzi. Enswa bwekyusa amaaso nga naawe envuba okyusa. Abakwasi b'enswa mukimanyi bulungi nnyo nti ku makya osanga enswa etunula naye ng'etunudde sayidi z'ekyemmanga. Bw'oddayo akawungeezi enswa eyo ebiseera ebisingetera okyusa amaaso n'egazza engulu. Kati envuba otogireka mmanga, envuba ogikyusa n'ogizza engulu. Kubanga gye bunaakeerereyo mu ttumbi budde enswa eno ejja kubuuka ng'etunuddewa ng'etunudde engulu. Kati ekituufu kye kino kiri bwe kiti. Gwe omuntu yenna ng'olina ssente ng'oli mu diaspora nkuwa kyabuwa. Kwata ensimbi zo ziteeke mu ttaka eritali poloti nti 10 ku 10 aa. Ffenna tulina gye tusibuka mu byalo ewali ettaka eddene ate nga lya layisi. Ekinkugambisa kino kiri bwe kiti. Nkoze okunoonyereza era ne netegeeza ku mutimbagano guno nti abantu abasinga obugagga mu nsi yonna be tuyita abalimi. Kati gwe muna Uganda ali yagawumbidde bw'owulira ekigambo omulimi olowooza nti omuntu akujerega nedda. Omulimi ye muntu omugagga atama alina obugagga obw'ensibo nga tebyamukubana ku mukono. Ate mwana atunga n'emisolo gy'asasula gya munguuba oba gya mitono nnyo okusinziira ku gino gwe gy'osasula ng'oli mu Kampala okola bizinensi etagenda kuvaamu kalungi. Mujjukire nti gye mukoma okuva mu byalo ne mudda mu kibuga muyina okulya naye nga muli luddawa mu Kampala tewali nnimiro, ennimiro zibeera mu byalo. Gwe emmere gy'ogula Nakasero, gy'ogula Mawino, gy'ogula Natete, gy'ogula Kaleeru eyina abagirima mu kyalo. Ssente zimusanga ku musiri. Tekuli renti, tekuli masannyalaze,
tekuli wa state council, tekuli wa revenue, tekuli muntu yenna asasula bakozi be na kutunda mali nga atuddawo. N'olw'ensonga eyo gakuweebwa munno. Togeza n'okwata ssente zo n'ogenda mu arcade ng'osasula arcade otekemu ebintu byo otuule. Ojja kusanga expense nga business gy'okoze wakati wo ne business mugenda kwawukana oyombe naye nga tewali agenda kuyombesa oyombesa wekka. Ekisooka buli lw'okola business nga okusaasaanyako kusinga ennyingi zaayo nkugamba tuuza wansi engalabiyo oba entwingiriyo weerowooza ogala business nga lina kugise mufungize oba nga tewali akuwaddiza. Kubanga Kampala we muyita nti mugenda kukola business abantu bangi nnyo business bazivuddemu nga teri abakase olw'ensonga agenda okubala ennyingiza n'ensaasaanya nga tebakwatagana. Eyatandisa capital wa milioni 2 oba 3 wagenda okuyita emyezi 5 nga alina capital wa milioni 3 n'atunda goodwill n'avaawo. Ekizibu kye tulina ffe tulowooza nnyo nti akuwa amagezi yaba akuwadde agasingayo kumba abantu abasinga baagala mugwe mu kinnya kye kimu kye yagwamu. So nno njagala obagamba ekigambo kino. Abantu abasinga obugagga mu nsi yonna balimi ate tebabeera mu bibuga. Bajjajjaffe baakulaakulana okutuuka ku mutindo okuba nti buli muntu yayinanga essente ez'ensibo baavanga ku bulimi ne balima ne balunda. Njagala obba amagezi mu abaana bali ku kyeyo togeza ne weŋŋanga okukola business mu Kampala mukono ntebe. Dda ku kyalo gye wakumwe gye bakuzaala ogula ettaka poloti gy'ogula mu Kampala obukadde 3 obukadde 2 ezo eka 5 ku 10 osobola okukolerako kye tuyita commercial farming oba okulima okuvaamu ensimbi nga ate tolina pressure kubanga olinda kintu kimu nkuba etonnye omusana gwako okungule oba kozesa kye tuyita irrigation okufuuyira nga omusana mungi nnyo nagwo osobola okubanga okikola kubanga buli kintu technology waali. So ngenda kuwa magezi gabuwa togeza n'ojja engalabi ku kyeyo mb'ogenda ku investinga sente okukola business mu Uganda oba mu Kampala togenda funamu okujjako nga gw'oyagala kuba nti ogwa bugweddalu ng'ensi tenda kutuusa kugwa ddalu. So njala baga mwenna nti kyangu nnyo okuyingira Uganda ng'olina sente naye tojja kubeera mu Kampala kumala emyezi 6 ng'oli ku sente ezo nga tezirinaako nnyingiza kye tuyita daily income. Ojja kuva ku kyeyo nga tulina kye tuyita daily income oba ennyingiza ya buli lunaku nga gwe ssente ze wajja nazo z'olyako ngenda kuwa ekitono nnyo myezi egi ku 6 ojja kuba ozinzeko enguguyo ng'ozze kwembase yonna onoonya visa ekufuluma bagenda kufera kubanga abafere bali mu Kampala nabo balinda abantu banadda babafere bakoleko ki balyoke nabo bafune kye baagala. So ensega nnyingi ezibalinze mbaga Uganda buli mu gyali bw'oba olina akasente ng'otya ogula ettaka nga business y'ogula ettaka oba okolima togyagala sente zo please hold on togeza kwetantala kudda mu Uganda ng'okyalina ekyokukola. Essaawa zino abasomesa tebalina musaala, abasawo tebalina musaala, amagye tegalina musaala, poliisi tezirina musaala. Kye mbagamba nkitegeeza okukola business mu Uganda si muzannyo. Kati njagala nkulage ku ekigulalo gye kigenda kuwera kiwanvu nnyo mulyoke mutegeere bino bye mbagamba nti bya ddala. Bwe nkugamba tosobola kukola business mu Uganda olw'emisolo egikudde ejjembe njagala kukulaga ekiri ku kisaawe Entebbe. Olyoke otegeere nti ensi gye mulimu si ya jjajjammwe mwina girwanirira. Eno video y'abantu abamu abagimpereza nga beemulugunya ku musolo oguyitiridde ku kisaawe Entebbe ng'abantu bababba. Wulira eno yo video ku video ezo. Buli kyoleeta kakabe kaleega bakajjamu ne bakabala. Buli kimu kyoleeta keberandawo yabagijjamu ne bagibala. Ku kisaawe Entebbe. Eno Entebbe yokka. Jukira toyina entries nyingi nnyo buli border ya Uganda. That's how they do their things. Babala piece ku piece ne bakukyajinga omusolo. Kino bakikola okusinzira nti baagala kulemesa bannayuganda. Olugoye lw'oguze $15 bakusaba $10 ku buli lugoye olwo. Kitegeeza osigazizaawo $5. Ogenda kubala otya $15 n'omusolo gwe basasudde ku lugoye olwo era ogenda dutunda ssente mekani agenda oddutunda. Saagala balwisa. Oyo musuubuzi w'amanda gaki? Musuubuzi w'amanda ga gundi ga simu. Bagamwawuzaamu kkala bamukyajinga according to kkala amaddugavu agali mu buveera obuddugavu n'obuveera obweru. Eyo Entebbe airport ye business gye mbagamba. Ogiraba ku kisaawe Entebbe n'amanda g'essimba kulondesa limu kulimu. Gaaga
agomanda ga simu yababa bava China bava ludaja gasubudde bakwawuzaamu amamyufu agali mu buvero obumyufu no mu buvero obuddugavu ne balyoka bakucharging omusolo n'okitegeera ekyo kisaawe entebe ekyo ku kisaawe entebe nkyagenda mu maaso bazirinda ku conveyor aba revenue babeera awo naye ekisinga okukwasa ennaku ndewo wali osasula omusolo guno naye tebakuwa risiiti kyekisinga okukwasa ensonyi bala bakucharging omusolo guno tebakuwa risiiti kubanga nabo banoonya mmere ya leero kubba buli munnayuganda yenna asoboka omubba baona basobola okubeeza obulamu bwabwe kyenvudde nkugamba kuingia Uganda ni rahisi lakini kutoka Uganda ni ngumu sana. It is very easy to enter in Uganda, but get out of Uganda again it's not easy. Please, kumbera li mu Uganda ebyenfuna nga ebisikuwagira kudda Uganda. Contract yo beweddeko nonyo omulimu walo gira okola. Gwafunye kasete gwozo genda kudda Uganda nga oboyino mutwalo gwadula mitwalo ebiri tonda kyogenda kukola Uganda. Ekyo kibuuza bali ku ground. Before you take your Uganda back to Uganda, to invest that money in Uganda, first make research before you land in Uganda because you land in troubles. Ekyo kigambye saagala mwebuzebuze nga bafuka baana banti gonna mazzi ng'ate enjawulo mugimanyi nti waliwo wakati w'amazzi n'omusulo mujja kigwako mujja kitegeera to prove you era nga ndi mu kigula lugi kino kambalage kati nabagamba nti Yoseri talina ssere ziddukanya gavumenti mweke nnyini abali mu struggle mwakuba Yoseri ekigonga temuwulira ne mbagamba nti amagye Museveni yagatatandika okubba abantu nga mulowooza nsaaga kanzanye vidiyo eno naye mugiwulire ndyoke ngende njizigale ekigula lugi mujja tegeera nti Uganda ebigirimu mujja bitegeera bano bakoze ekikwekweto ekyokubba abantu ekikwekweto nyo bakyagenzemu kyabadde mu bitundu mu gombola y'ensanje wait a minute Abasiko badde bambadde ebyambalo ebifaananyiriza eby'amagye basudde emisanvu mu luguudo oluva ekyengera wakimese okudde Nabingo ne banyagulula abantu ku mudumu gwa mmondo bibadde okusaasa n'ekitundu mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero nga bibabbye mubaddemu ab'ebigere abapikipiki sako n'ab'emmotoka ekitukoze obubi nti badde bambadde engoye yunifoomu ya UPDF obwedda buli gwe bakwata bamwe bassa mu bisubi oba ne bamunyagulula buli kyaba nakyo banne basizza bwe bati ne bankwatamu ne bajjamu wali kati bajjamu wali tewaleso ababboda babagalamizza wano emmotoka bwezze nenfuna chance eyewalula bonna nga balobedde ku mmotoka neyewalula kabadde kakudde wansi nenkajja bwe nenkayitamu abadde mu mmotoka babajjeeko ebisumuluzo ne babba buli ekibaddemu babba buli kiramu ekibadde kiyitawo ababbodaboda bonna babebasizza wansi waliwo emmotoka babbye pasipoti z'abantu babbye sente bazitutte ne Katonda mulungi obulamu bukyaliwo nekyo tusaba gavumenti ebeere nga eyongera mu bukuumi mu bitundu byaffe wano mwe mubadde aba kampuni ya Jablan International Recruitment Agency nga wano bababbyeko obukadde bw'ensimbi sako pasipoti z'abantu bebadde bagenda okutwala ebweru zabadde zibula miliyoni 8 naye nga zo sente bazitutte obulamu tusigazza passports bazitutte documents ezibadde mu nsawo bazitutte abalala balozezza ku kibambulira ky'ababbi bano Charles Kato gwe babbyeko emitwalo 10 Madina Nanyombi bamubbyeko emitwalo 35 Omalo Sentonge emitwalo 15 Mumaka Wamanyira emitwalo 6 Kosane Hakimu Wasajja babbyeko emitwalo 4 Sako Amerika Lyango n'abamuteka emitwalo 2 okudduma ekugamba muganda wange tino wayi tudde mabega tukube ngombe nga wakube batusazeeko batukwe kufuluma nekinkuba wano omuggo yinza okulaba muganda wange naye ayitamu eri kumba anoonyaki nsawo ebaddemu ssente era gibakulise nayo kabasobedde oluvannyuma lw'abazigu okukulita n'ebisumozo by'emmotoka zaabwe era nga batunnyonnyodde engeri gye basobodde okwerwanako beesomatula ku babbi bano ali mu kyama eyo sigenda kulwawo so no ekigulalo gikyaliro kiwedde njagala genda ku video eyandeese olwaliro mwe bali kiwuliza kibadde kiwanvu mu munansonyiwa kuba mbali njala bategeeza mmwe abaagala nti mudda waka simanyi mulina obusente due to the economic factors and the insecurity in Uganda. Please don't dare stay where you are still working mpaka ng'embeera ekyuse bw'otaakikole kisalira mu ntamu oli wadde mbogenda sikugaana ne bw'otuukayo emiranga gy'okuba ogikubiranga mu kisenge ekyo nga teriwalire gw'olekane mu public kubanga bintu bino tubibagamba ne mwebuzaabuza. Alright, video ketandike kati.
ntandise bwentyo olwaliro era nga nakoze omwezi 23 mwezi gw'omukaaga mwaka 2022 nzize mbayimbirira gyobera nti ndi muyimbi ne mbategeeza bannayuganda abamanye ebyafaayo mutegeeze bannammwe mubuulire bulungi nnyo bannayuganda bategeere naye muganya okuwulira ne mbategeeza nti bwe tuba twagala struggle n'okutambula obulungi tulina okwegendereza era n'okwebereramu ng'abantu ne tumanya kiki twagala naye abantu abamu balowooza nti tusiika binyeebwa kumbe tetusiika binyeebwa mu nsi mubeeramu ebiwayi bibiri ekiwayi ekiwagira enkyukakyuka n'ekiwayi ekitawagira nkyukakyuka kino ngenda kijja mu byafaayo kye tuyita history mu kulwanyisa abakabbulu mu ggwanga ery'amaserengeta ga Africa kye tuyita South Africa mwalimu enjuyi ezibiri oluyi olwalujukyankalanya abaddugavu obbatta obba malawo n'oluyi lw'abaddugavu olwaluwakanya obusosoze mu langi n'obusi bw'abaddugavu mu South Africa naye ng'oluyi lw'abeeru lulina abaddugavu ne bawanga enguzi okuloba amawulire n'okuwega bannaabwe n'okubatuusaako obulabe abaddugavu bano baakola mulimu ki abaddugavu baatuuka ne bagamba no tulina okwekwatiramu okweggyako olukokobe luno ne bakola enteekateeka namutaayika nga buli muntu yenna eyawangayo amawulire ng'ava mu baddugavu n'ag'abazungu baamukolako ng'obuyinza obulagira naye mu Uganda w'osanga ng'oli akulaga enkyukakyuka yakulaga nti wankyukakyuka naye ng'ate avuma aliidinze mu kukola ekuleeta enkyukakyuka takuwa what is next oba kinaddako takuwa option kikigenda kukolebwa takubula kikigenda kuddako okujjako ate okuvuma ono akulembeddemu olutabaalo ebyo byebintu M7 byasinze okukola ng'ayagala okobeza mu buyinza kati baga mu Uganda tulinamu enjuyi ezibiri enju oluyi luno olwokusatu oluvuma omuntu avuganya mu 7 kimanye nti oyo mukozi wa mu 7 era nga South Africa balinanga abaddugavu bakozesa okubega n'okulabisa bannaabwe abaali bakwatibwa okuttibwa kino jera kibagamba mu nsi yonna emuvuganya mubeeramu ebiwayi ebi avuganya ne gubavuganya buli muntu yenna gw'olaba nga avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba kino nkibabuulira nze sina gwe neekwekera omuntu avuganya mu 7 ali omuntu wawu ali omuntu omu Kyagulanyi Robert Ssentamu n'ekibiina kye kya National Unity Platform abasigadde bonna buli omu ali ku lulwe kati kino kibagamba nga sina gwe ngenda kwekwerera omuntu yenna gwe mulaba ku mutimbagano kabeere ku TV ng'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga talina option talina what is next kikiddako ngira talina kiyabalaze oyo mukozi wa mu 7 100%. Mbagambye tubira n'enjuyi bbiri mu kisaawe oluba luwagira n'olutawagira kati gwe atawagira ate ng'ovuma ono alwanyisa oli oba okolera ani ngenda baza nnyina amaloboozi gano ndyoke ngende ku vidiyo ya leero mugawulire bulungi nnyo tulyoke tugende ku nsonga entuufu eyatuleese leero kuba saagala balwisa obudde mmanyi mulina butono nnyo ono muganda ffe akoze research ng'asinziira ku ebyo ebyali mu South Africa muwulirize bulungi nnyo ndyoke ngende ku mboozi eyandeese wulira omusajja yannyumiriza emboozi nangamba yambuuziza ekibuuzo nti naye muli banyiiva ekimala munyiise kwe awo kansooka ensimbe wakati nabagamba gye buvudde kato bannayuganda emunanyiiga Yoseri ne banyalwanda banne akabinja k'abanyalwanda bajja kgenda nga nabo gisimufungize kubanga ekisooka bayidde gavumenti yagwadda okusinziira ku soosezi zange naye ffe abaganya okwekoleramu omulimu olw'ensonga tulinamu enkwezenge enseekezi ezatujjamu ezirowoozesa abantu tebali ku opposition kumbe tebali ku opposition bannayuganda lwe munanyiiga Museveni tasobola kumalako wadde essaawa 24 okusinziira ku nsonga z'engendo bbawa naye temuli banyiivu lwe munanyiiga mujja kusituka n'omwami ono kye bamubuuza wulira extent esembayo nemugamba teacher nemugamba South Africa nemugamba munnange nti okunyiiga twandibadde tubanyiivu naye oyinza okunyiiga ng'omulala ali bulungi musajja nangamba munnange wano eno ffe we twabeerera wano n'abakabbulu twabeeranga n'abaddugavu bannaffe naye ng'abaddugavu batulyamu nnyo olukwe nga bagenda ne batwalanga information yaffe gye tuba tuteesezzaako mu bakabbulu oluusi abakabbulu be bagulirira bano abaddugavu ne batwala information eri nti bapulaninga kino teacher sijja kulukulwisaayo omusajja nangamba nti olaba nti ffe tunywera ku ccupa emu eyo aba South Africa ubwo ogenze mu mabaala naddala amabaala gano ag'omu byalo eyo mu bibugabuga eyo bagula eccupa nga 5 ne zibeera ku mmeeza bakwatako emu gye basumulula bonna ne baginywa naye nga baginywera ku mumwa
kati okola ekyo kyava nti abantu bawana bakabbulu bakozesanga nnyo nabo obutwa nga bawa abantu bano bwe bakozesa bajje batte bannayo babaddugavu kati abaddugavu bakigwamu bagamba nti akati mulaba nti omwenge tulina kunywa ku cupeegi oyo yenna aleese obutwa tufiire wamu nabo n'abuleese naye afe yensonga lwaki olaba abantu bano banywera ku cupa emu era omusajja yakinyumiza ne ngamba nti ye kyava nti ku bantu abagondi abakabbulu balinga batumamu enseekeezi zijja ne zitutta kati naffe ne tusalawo tukole ki tufenga nabo ekyokubiri tikyasijja kukulwisaayo abasajja abakabbulu abo bamanyanga nti babaddugavu bano babeera ne meetings mu diaspora wa gyonna yonna gye balinga kati ng'era bakozesa abaddugavu bannaabwe nga bagendamu abasakira information nga bagikomyawo mu bakabbulu abasajja kye baakolanga baddiranga be bategedde kati nga bw'olaba kazibu Bashiri oyo abaana bali baagala omukuba ne bakwata kazibu Bashiri ne bamugjawo ne bamutta ne bamanya nti yo nseekeezi tugijjewo era bo kye baakolanga abali babana ababeeranga mu struggle abaddugavu bwe baamanyanga nti gweoli mulabe waabwe nga bakugjawo osobole okuba nti omumwa bagugjeewo tosobola kuzza information wa mu bakabbulu era omusajja yagambye nti munnange bwe mba mwagala okuwangula bo ne struggle yali ebalemye naye baakolanga ekyo ezo ennyimba z'abo abasajja abalwaniranga freedom nga bw'owulira Kejube ba Maria Makeba bw'owulira abo abakyala abalinga abayimbi abo ba Yvonne Chakachaka bayimbanga naye nga bayimba nnyimba za struggle naye bano abataabalingamu bababoolanga nze era tikyanze kyanyezezza nnyo okuba nti twabadde no South Africa naye mu bitundu ebimu kamiliyoni yagenze n'owulira nti abamu bagenze balaba sinaye bagenze kulaba kamiliyoni neŋŋamba kati tunuulira oyo oli ku mawanga ate ogenza okulaba oli ate awagira oli akunyigiriza ojje ku mawanga ddala oba otegeera tikya kekalowoozo kange mbadde njagala okushiyaringa naawe akalowoozo mukawulidde bulungi kati essaawa okwawula ekitakambagga wakati w'eppera n'entula bemba mwagala ensi yammwe olwaliro mulabye ku mawulire Yoseri tibahabula lutabayisirwa nsi yaleeta muzezedde ensanga bisibe bwazze ewaabwe gye bamuzaala ekibaddeyo naye gwe munnayuganda oli ku munnayuganda munno omutega obutwa munnayuganda oli ku munnayuganda munno omubega munnayuganda oli ku munnayuganda munno omuwala n'omuvuma ku makya n'olweggulo naye ng'ate oli azze waabwe mugende ku mutimbagano mukirabe bali abasajja si bannansi naye ggwe oli eyo okanula amaaso weefudde kagubiru ng'ejjindu ly'enkoko mu kutaawula obutwa n'obutambuza teryakukwatira nsawo naye ng'omusajja azze waabwe n'afuna w'omuwerokamu kubanga 70% enkulaakulanyiza ensi eri sente zivudde wammwe neggwe olina ki essaawa zino kiki ekikubeza mu diaspora ng'olinga atalina wammwe ewammwe waba wammwe ne bw'onootambula ensi 85 ewammwe wali wammwe ne wooli wookubira empiya essaawa zino wootambulira ku kolansinge nga totogikubye eddagala woomala ewiiki nga toyozezza jiini ekitete nga tokyozezza olw'enfuufu etaliiko eri abaaliwo omubiri eri abafiirira amawanga ago okubeerawo akatabo akamyufu k'olinaako kimanye nti ogwo musolo naye nga teguzimba nsi yo yabujjajjaabo guyambeera mu kabbulu kutuulako nako fufugaza kati ngenda bwe gisimufungize njagala nnyo okwebaza abantu abalaze kazibu Bashiri omutima ne buli muntu yenna gommanyi omunyampi nga mwali mu struggle muno mutandika omulaga omutima omuntu yenna atali ku nkyukakyuka ne baba ayogeranga ejjembe erya nambaga mumulaga omutima ffenna tulina kubeera ku sayidi egi either wagira Yoseri oba wagira nkyukakyuka omuntu yenna ali mu kkubo nga nampawengwa oba kitengejja nga ku mazzi ogwo gwe tuyita omunaanansi ogwo mu kacupa nga gumazemu myezi 7 eyo enkola ya Museveni okusigamu omuntu ne yeefuula mbu ye ali awo teri muntu ali nnyuto mu nsi buli muntu ateekwa okuba alina pulogulaamu oba alina esayidi gy'awagira kino kibagambye olw'abantu bangi nnyo abatandise okutambuza emboozi ezitakwatagana eziringanya empale za Museveni olw'ensonga nti babuzaabuza ensi n'obutaba nga batababula ekituufu
either ikusaidie wakanya oba saidie kulaki ewagira kati mwenna abali kuno njagala bagamba kyekisera buli muntu atawagira nkyuka mulage zike kyekisera buli muntu atayagala nkyuka kuba ono bulambu abaana bammwe bulambu abazzukulu bammwe kyotagenda kukola leero togenda kiddamu kikula mwaka mulala era kigenda kuyitako either you die for it or you leave it go. Alright. Kati mwenna bana Uganda nzira mu bakubira omunawo butakungula abali mu Uganda ng'olinamu ensimbi zo mu banka ez'obusuubuzi. Nabategezezaako oba omu ku bantu abazze okukola live nga muganda nge Pato Uganda byazze nabategezaako. Ekiwandiiko semawandiiko banka enkulu kyawandiikidde amabanka gonna weponde bana Uganda mwenna. Ngebategeeza nti etaddewo obukwakulizo oba ekkomo ku ssente ezigibwa mu Bank of Uganda eri ezo na commercial banks. Kino kitulazaawa. Najja ne mbagamba nti ekitavu kya Uganda tekyalina nsimbi era ne bategeeza nti ensimbi za Uganda zonna ziri ku Okero House n'ezisolezwa mu misolo. Ne mbagamba nono omusajja kimuganya okulonda Governor Bank of Uganda kuba tanakyagenda governinga. Ne mbagamba nti banka ebegenda kutandika business era kye tuyita liquidity kye bagisaba okuteekayo ng'omusingo okutandika okukola business mu Uganda. Naye ate mu mala oteekayo liquidity erina okubanga eteekayo ssente eziba zeeteeka mu Bank of Uganda kubanga kifo ekiri safe. Kati Bank of Uganda yategeezezze banka zino nti etaddewo ekkomo ku nsimbi banka zino ez'ebyobusuubuzi zirina okujja mu banka eya Uganda kubanga kijja girabisa nti tewali nsimbi ate ng'ekituufu kiri nti tewali nsimbi. Kino kituzza nti buli muntu yenna nsiramba kubira omulanga nti mujje ensimbi zammwe mu banka naye muganyo zijjayo. Ekinaava mu y'ebiraka nze temunnenyanga oba temunnenya omuntu yenna kuba tubagambye muganya okuwulira. Ekituufu kiri nti eggwanika kkalu temukyalisereza mawanika. N'ebintu byonna ebiriyo kitegeeza nti gwe ojja kubanga ensimbi zo ozifuuyira muli ojja kuba ozifuuyira denge nga zo tezikyaliyo. Ekyo nno kyo kivuddeko ngenze ku nsonga endala ekya ssente mu munaamanya. Ensonga endala ndowooza buli omu mwanjira besaagala gimaddako budde nabasomesa ekigambo kye bayita diversion ne mbasomesa ba state agent ne mbasomesa ekisengeri gye boogeramu na biki ebigenda maaso. Kati mwenda bana Uganda abawagira enkyukakyuka saagala mulumwe mutwe ku kibiina kya National Unity Platform ekikulira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekibiina kya bana Uganda naye ng'omukulembeze wakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu teri asobola kijjawo wadde ne bw'akola atya. Byonna byabadde ozadde mboozibozi kukyusa mawulire ekyo mukireke kigende temukifaako. Olw'ensonga nti njala bawako ebyokulabirako bitono nnyo saagala kirwako kubanga already kyavuddewo kyagenze. Nti kooti yessale y'amateeka agasinga mu nsi yonna bwe gamba nti kino kiriwo ekiti tewabaddamu. Kooti yasalawo nti ekibiina kyani kya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate mu nsi tebasobola kuregisitaringa kampani bbiri nga zirina amannya agegamu n'ebigendera bibiri munedda kampuni ebeereemu. Kati ne register of companies naye yabadde alina okuvaayo ayogedde teyayogedde. Uganda Commission yavuddeyo ne clarifying kitegeeza ki nti nayo yabaddemu ebegenda okuvunaanibwa naye kati yaba clarifying ne baga nti ekibiina kyani kibiina kya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu bakikulembera nakyo. So tewaba muntu yenna addamu ababuusabuuza ku mboozi y'ekibiina tekiriyo ekyo olw'ensonga nti buli kimu kigenda kuba kitambula nga bwe kirina okuba temweraliikirira. Nabagamba Museveni ye muntu ayagala ennyo okukola akavuyo n'okuteeka abantu abavumirira. Nakino kankibabuulire nga ngenda ku information endala. Tebaayo mukozi wa gavumenti munnabyabufuzi yenna akubuzaabuza. Ekibiina kya National Unity Platform tekigendanga mu mukago gwa bibiina by'ababufuzi kye tuyita iPod no. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform yagaana ogenda mu iPod kubanga akimanyi iPod kakodyo ka Museveni. So tewali nsonga yonna bana batambuza ebigambo ebitali ku mutima gwo. Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna ssente za iPod nedda. To prove this, njagala mundeetere bannabyabufuzi bali mu Kampala naddala abali ku ludda olwa gavumenti n'abaana batambuza ebigambo nga bataasulewo. Mwe mulina ono omusajja yeekuba sabbuuni gy'obeera talinayo kintu kyasobola kukola mu nsi atambulaga nti Kyagulanyi yafuna ssente za iPod. Bw'abanga yagaana okubeera mmemba wa iPod ate nga yalina okubeera chairman ssente yazifuna atya? In the first place yabagamba nze sigenda kwetaba mu iPod kubanga siri interested mu yo teriwo mutuufu kubanga kiri kintu kya Museveni kubanga Kyagulanyi ng'omuntu takolaga naki na Museveni. Kati oli avere nagamba nti Kyagulanyi yafuna obuwumbi buna mu nsi erimu amateeka lwakuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tayagala kuleka n'abantu bamubaleka. Omukulu oyo avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu okumala kati ndowooza agenda myezi 2 era kye kimutambuza mubuuza akola mulimu ki mu Uganda tagulina.
mubuuze kye mutambuza ku radio munnamawulire munnabyabufuzi munnabyabusuubuzi kati bwagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna obuwembu buna akwate empapula za iPod ezasayiningiwa NUP ng'efuna obuwumbi buna azirete ku TV as simple as that tujja kwawula wakati w'okutegera kwe n'okutegera kw'abalala ate mubuuze tumanyiye kadeidei nga bana bayimbe ensawo mu Kampala nti ye afuna kukuba mudomo kwogera bwogezi neta nakirala kyasobola kubulira ggwanga abadde wagira lutandikano Kizza Besigye for good 25 years nga Kizza Besigye bafuna million bafuna obuwumbi wasale mu Uganda ye nga tatulaganga ko nyingi za nasasanya kiina kya FDC ekibadde kikulu iPod ne DP lwaki mo interest agirina after Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja okubibina by'obufuzi bwe biriwo nalyo katandika propaganda we mukulu eno messenger gende ew'omukulu gwe bayita Frank Gashumba otambula ku TV nga atalina byakola ekisooka tuli mu ndamawulire tuli mu ndabyabufuzi tulina office y'abafuzi gy'olimo njagala nga nenda bugisimufungize to prove you wrong genda omukamu Yoseri wangona otabasira mutano wakalekezi akuwe empapula eziraga nti NUP yali receiving 40 billion genda olete empapula eziraga Robert Kyagulanyi Ssentamu he signed for that money for iPod era genda olete empapula eziraga nti NUP eri mu iPod. Stop fooling Ugandans. Mwekibatuvumya ne mutuwalana kubanga tusobola ku interpreting information ya mujembu ku social media okubuzaabuza abantu. NUP si member wa iPod. So omuntu nani member tateekeddwa kufuna sente ofuna zaaki nga toli participant oba toli member. Njala kutegeeza public bana Uganda mwenna. Ekibiina kya National Unity Platform si member wa iPod. Era tasasulwa nkuwadde n'obuwumbi ana bwonna tebuliiwo. Sente ekibiina kya National Unity Platform sente zikifuna. Ze sente eziweebwa mu ssemateeka wa Uganda nti buli kibiina kya byabufuzi kirina okuweebwa sente eziddukanya n'okutambuza emirimu gy'ebibiina by'obufuzi mu Uganda. Era nga buli kibiina kifuna sente mu constitution ya Uganda. So si za iPod kubanga NUP si member mu iPod. Gashumba, to prove you wrong, gende wa Yoseri akuwe empapula eziraga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP member mu iPod. Okubawulira iPod gwe mukago okugatta ebibiina by'obufuzi mu Uganda byonna. Then political parties zonge ebibiina buli kimu kirina mandate okufuna sente eziri mu constitution okuddukanya emirimu gy'ekibiina ekyo bintu biri byanjawulo. Kati ono addira obutumbaavu obuwumbatuutu obutategeera n'obubuyabuya okubuzaabuza bannayuganda nga ne muwala mwamutwalidde kubanga yo mulimu gwamanyi kumwebijjika n'amanya nti buli kimu kiteredde. Kati njala mutegeeza yawula ebintu bibiri, political parties and iPod. iPod is a joint organization of all political parties, but National Unity Platform is not among those parties who united in what? In iPod. That's why I ask you, can you please prove to the public with the real documents assigned by Robert Kyagulanyi Ssentamu or any NUP leader that they are a member of iPod? If not so, stop fooling around and stop lying to Ugandans. We are tired of your blackmail because you know you are part and parcel of the Tutsi dynasty and you are there to divert people. This is the truth. Stop it. Mulekera okubuzaabuza banna Uganda. Ebintu biri byanjawulo. iPod kirala nnyo Kyagulanyi takiriimu, NUP tekiriimu. Biliyoni anazayogerako leeta empapula. TV bakusasulira bwerere ogenda okwogera, amawuli bakuwaga bwerere, n'oyambula. Kati mukulu bw'obanga olina access ku bireeto biteekeo bitukutere ku mmeeza mulekera okubuzaabuza abantu. Okitegeera saagadde nnyo okuwabudde leero naye ensonga lwaki njagadde okwogera kubanga obuzaabuza abantu ate nga mu kubuzaabuza gomolya. Njagadde ntegeeza abantu ekintu ekyo. Ekyo ndo sigenda kigendako kati ngenze ku video nga bwe yalina okubedde. Nga bwe baganda mu kigulalo kye bannayuganda mwenna abakyagawumbidde tuzzeeyo mu nkola eya pandagaali. Abataliwo mu myaka gy'ensanvu mu y'ekinaana munnange gavumenti z'ama musibira mu bbwanga eya Yoseri bwe baatuukanga mu kaseera kano akakafandalinga ly'obukadde munnange ebyobufuzi byatuukanga nga buli muntu yenna atawagira nkyukakyuka oba atawagira gavumenti yakimuwanga mu maka ge oba ku mulimu mu yafesi n'atwalibwa n'attibwa.
era abantu abasinga nakati tebatamanyanga nti ntana zaabwe gye ziri. Wetwogerera essaawa zino Uganda ezzeeyo myaka gy'enkaaga egy'ensanvu n'egy'ekinaana panda gaali atandise era okuwamba kiwamba bantu mu Buganda atandise. Era nga bano batandikidde ddala mu bitundu ebya Buganda okuwamba n'okuttira ddala abaana b'abandi nga bakima mayumba nga bakozesa ekitongole ekya ISO n'ekitongole ekya CMY okuba nti bagenda okuwamba abantu mu bitundu eby'enjawulo. Ngera kati kino kyeyolekedde nnyo mu bitundu by'Emityana gye bagenze okutandika okuyingira mu mayumba g'abaana bavubuka ne babakwata ne babatwala nga bayita abayekera ba ADF. Manyi twogera ebintu bino nga twagala tubawe n'obuvunaanyizibwa okutegeera biki bigenda mu maaso mu Uganda. Mulyoke mutegeere nti ensi gye tulimu si ntuufu. Buno obumu ku butambi obwakwatiddwa mu bitundu by'Emityana nga bali mu kuwamba abaana abawagira enkyukakyuka mu kibiina ekya National Platform WEPO n'okuba nti kati bagufudde mugano gendo kima abaana okuba nga batwala okubatulugunya. Bino byonna byabadde Mityana mu disitulikiti y'Emityana gye badde bakwatira abaana. Ekyo kyekyabadde Emityana ndozamula abasajja bakwate mmondo. Abo bamu ku majega SFC agajja mu Mityana bawambye abaana bangi nnyo batwala. Ye embeera eri mu Uganda ndi kiwamba abantu kituuse okuba nti kigenda kuba kimalawo bana Uganda. Njagala omwogezi w'amagye n'owa police mumpulirize bulungi nnyo. Tukimanyi bulungi nnyo ekibiina kya Allied Democratic Forces kye tuyita ADF. Tukimanyi nti kyekibiina ku bimu 7 yeeterawo nga kikulira omukulu Jamiru mukulu ali mu makomera essaawa zino naye ng'ekiravayo nabina ne famire ye. Essaawa zino tukimanyi nti Museveni era ntumidde ku bamemba ba parliament mwenna abayisa ssente zagenda okukola e Congo kajjambo mwe bali munnange kansulenti muli bulungi. Omanyi Uganda tulina ekizibu kimu. Mugamba nti abaana bali ku mitimbagano batuvuma ni tulina obulumi. Tulina obulumi nga mukola ebintu naffe bye tulabako nti tibisoboka. Oŋŋamba otya nti osula bweru naye ate n'okwata ssente n'oziwa neighbours mba amakaage yasule mu nnyumba g'osule bweru. Bamemba ba parliament mwakwata ssente z'omuwa omusole muzisindika zigende Congo zizimbe Congo. Congo batugobyeyo. Muna Uganda agenda funira mu luddawa. Era bujulizi kibo yaleta Museveni okubalaga nti ADF weeri. Oluvannyuma lw'okusetinga bommu mu Kampala ze yeesetinga na muzimanya. Kati essaawa zino njala tegeeza omwogezi w'amagye Felix Kulayije n'omwogezi wa police Fred Enanga. Bakulu abavubuka mukute mutandise okukwata eruweero n'abali mwakute mubazanya ku mawulire ntegeezeddwako oba nkimanyi bulungi nnyo nti abavubuka bonna ba SFC. Omanyi mmwe mugenda ne muzanya ebintu kati mulowooza tetugenda bimanya. Ntegeezeddwako mu sources ezisinga obungi nti abantu bonna be mwakute ne baga nti ba ADF era ne bakkiriza. Ezo nagemu za Museveni zabadde azanya olalongo tuzimanyi. Nkiddamu zonna gemu za Museveni mukama we zabadde azanya olalongo tuzimanyi. Bonna avuka mwalaze ku TV nti bavubuka ba ADF ne bakonfaminga nti babadde batujju bayeekera. Bonna mizanyo gya Museveni tugimanyi. Bakawe mwasooka nagenda Congo ne mukola bu video ng'abaana bato bafuluma ebibira balina emmundu waliwo boda za Uganda waliwo n'obugaali kumbe tebyali Congo. Ebintu bino byali bibira by'emukono ennabuti n'obumukale bamukuwa mu bukwatirako ekkongo kuba mwalimu n'obwali Congo. Bino byonna tubimanyi nti mukola prepared statements okulaga in future nti kino kigenda kubeera oba kino weekiri. Abaana bonna be mwakutte bajasi ba SFC abalaba ISO abakonfamize nti ba ADF.
No ne ka video ke mwazanye kali akeruwero nti mwasanze abatujju aba ADF nga bakola bomu era batendekera abantu bawe. Teriyo kibina kyabwe yekera kisobola kukolera mu trading center. Ate mu nyumba ya 40 teri yasobola kikola ekyo. It's not impossible. Tosobola ku training abantu mu kantu ako. No sanga abantu basafu nti babaddewo nga n'omu omukulu oyo yabaddeko omuligo moto yogedde manya ye Wumalu bamuzala wali bamuzala Lugazi nenga abadde ne restaurant wano kusa Apollo Kagwa listen abadde ne hotel kusa Apollo amanya mwagano gogera nenga ye Wumalu bamuzala Lugazi omusajja abaddeko ngo mukyotala we Lugazi gye bamuzala teri muntu muyekera asobola kuba nti abadde mu kitundu ekyo nga akola mu trading center era teri kibunja kyabuyekera kibiramu bantu basatu ate nga bayina ebintu ebitakwatagana mu buyekera tebikwatagana kuba tukimanyi mwe kenyini ba master of forging musobola okuforginga ekintu kyonna mu kiteekawo kati mutuyambe tukimanyi nti waliwo olukwe olwagala okuyita mu bintu by'obuyekera muddire ekibiina kya National Unity Platform mukiteekemu Robert Kyagulanyi Center mu y'omu ku bamemba baakyo ewa facilitator mutandika okunoonya abaana ba National Platform bakwata sina kindi Robert Kyagulanyi Center mu mukwatiremu mumutwale mu mutulugunye sina kindi mutte tukimanyi kye mwagala ekirala mulemeddwa nnyo okukola kye mwali mwagala okukola ekya kudita kwe kwewamba nakyo kibalemye kati mwagala kuleeta ekintu kye mwagala okuteekawo nti ADF eri mu Buganda kubanga mukimanyi nti abavuganya bali mu Buganda ani yali amanyi nti Museveni olituuka quick point ngeno gy'olimu to the extent nti buli kintu kyonna kyokola you are exposed. Kati mulekera okubuzaabuza abantu abo bonna abaana be mwakutte baana ba ISO abazannya omuzannyo ne bakkiriza mu public nti ba ADF teri muntu akkiriza mu public nti wa ADF ku kamera era ne musettinga bannamole ne bajja nga we bali nabo ne bakkiriza tuli ba ADF mu kamera nga n'abalusha bwabo bamala batwala eri mu Guantamala Bay ne basooka babakyunyere bakaliboogera kati ate mmwe mutu bale mu kumagezi awo sigenda kulwa maka nyere ku information endala. Alright. Okay. Information endala yino kuno kulabula Yoseri tibahabula otabasira mutano wakale manyoli Rwanda sawa zino era video eno ogiraba oyinza okuba olina mugwano ko Pilato nga bogira video eno ne this is message goes to you ne muganda o Pilato Paulo Kagame kanji bagambe na muluzungu liko mutegere njize mu Luganda abantu bagitegere. Previously you two guys you are trying to create a Tutsi dynasty within Eastern Central Africa. And I need the world to know. You have backup from foreign mafias who wish to get minerals from the Democratic Republic of Congo. But this is a suicide mission. Previously, Congo had held elections, and His Excellency Tshisekedi or Felix Tshisekedi won the elections and currently is the President of the Republic of Congo. You thought that you are going to manage Tshisekedi as you managed the late Laurent Desire Kabila and his son Kabila Jr. But unfortunately, after too much pressure from the public or from the citizens of Congo, they changed their minds and they told Tshisekedi that he shouldn't play along with Museveni and his brother Paul Kagame. Therefore, Tshisekedi changed his minds from your games. That's why you, Museveni, and your brother, you forced that gentleman to come in East African community, which East African community is not exist anywhere. It's just a camouflage to get open gates to other areas which you feel want to occupy, like Congo Democratic Republic of Congo. 2 weeks back, you had a plan of assassinating His Excellency Felix Tshisekedi. And some of the people whom you said to assassinate him were arrested. One was Frank Bear. He was assassinated. But after the standoff between Congo forces and Ugandan forces and M23 rebels and Rwanda forces, the citizen of Congo or indigenous citizen of Congo took
their ammunitions and started defending their territories. And they decided to chase away all the Rwandese from Congo. Up to now, the war is still going on. But the international community got concerned and they called for East African Summit, which was held this week, whereby even the Congo president was invited in Nairobi. But each and every one got scared about some scaring faces of how Museveni behaved when he reached in Nairobi. These two gentlemen, they had a plan of assassinating Felix Tshisekedi. They planned to shoot his plane while he was about to land in Kinshasa, as they did previously to late Habyarimana and Ntaryamira, who were assassinated when they were coming also from the East African Community meeting. I think that meeting was held also in Nairobi. So that was the mission, but the mission fell due to the link of the information, which the Congo president received the information that he shouldn't go back immediately to Congo to avoid the assassination plot. So Tshisekedi avoided the assassination plot up to now, but still the mission is on of assassinating Tshisekedi. But I don't know why Museveni and your brother, you don't think twice before you act. When you go to Rwanda, where you are right now, Rwandese, they don't differentiate between all tribes we have in Uganda. No. They know that everyone who is coming from Uganda is a Muganda. The same applies to Congolese. When they meet anyone who is coming from Uganda, they say that those are Baganda. So, now you are planning to assassinate Tshisekedi, but did you know the repercussions or the outcomes of assassinating Tshisekedi? Because we have a lot of Ugandans in different parts of Congo. If you assassinate Tshisekedi, what is going to happen to Ugandans? Please think before you act. Your arrogance and acting before you think might cause catastrophe within the East African countries, because you might face the challenges and the civil wars between East Africa. Before you plan to assassinate Tshisekedi, think twice. You may end up facing the same situation which occurred in Rwanda in 1994 of the genocide. You think people from Congo, they don't think, but they know exactly what is taking place and their mission. Please, Museveni, we are tired of your arrogance, because we didn't elect you. We elected the indigenous Uganda, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu, who knows the foreign policies. But you, with your arrogance, with the ideas of creating two dynasty within the East Africa, please, you won't survive. The plot of assassinating the Congo president, please, must stop with immediate effect, because it might cause problems to all Ugandans. Remember, in those countries, that is Rwanda and Congo, they don't differentiate between Baganda and the other tribes in Uganda. They call all of us Baganda. So some Ugandans in different parts of Africa, they might face problems. Stop your nonsense and stop that mission. Nchidam. Muluganda kanchibadile mabasingo woji mukitegere. Yoseri tibahabula otabasira mutano wakale jinsere tamzazede nsanga bisipe ne mutowe oligo mutegedde Pirato. Munange bagezaako nnyo okujja obulamu bw'omukulembeze wa Congo gwe bayita Felix Tshisekedi. Naye mission eyasooka era omukulu n'agigwamu n'akwata omusajja gwe bayita Frank Beya era asuubiza obukadde $3 okutuukiza mission nga bakozesa bodyguard. Lwadde tebuusa abakongo ne bakizuula nti Pirato ne mukulu we Yoseri tibahabula otabasira mutano wakale bakyankalanya Congo. Era nga nina bagisimufundize bannansi ne basimbe ku ne bagamba nedda buli munyarwanda yenna afulume era omuggo gunyooka buli kimu kitambula nga mu kino kiraba ndoza kambala katono ku sample wano mulyoke mutegedde abasajja bakooye kasoke mbalenga ku wano katono nnyo ku sample just a mere sample mulyoke mutegedde nti ekiri eri kifumba motoko ono y'omu ku bantu abadde bakole fujje unajaribu kuambia nani hivyo kumanyoko amka kaa chini chapo nani naambia hivyo unajua kukufa
nakwambia mrudi kwenyu na Nikasha wa mwana mufurero ngise twabatunze sha warese kunyica ko twabatunze tukabaha amata sha nyamanze sha ekyo kiri konge sawazi nga banonya buli muntu yenna eyeyita omuki omuvandume kubanga akamanyira akasumagize yeyalira bana basajja bakasusiza kino kye tubagamba nga temunnalowooza kutta musajja oyo bakutta mukulembeze wa Kongo mwandireeta akatuubagiro mu nsi za East Africa kubanga ekinaava mu yeebiraka mwe mulowooza nti bamusinga mu nsi naye twali tulabye abanene emirembe engalo mu byaffe tujjukira abasajja baali bafuzeeko ensi tebagwekereza bulungi missoni zaabwe kati nakyo mwagala okukola temutuleetera buzibu ensi bwe muba mwagala mudde wamwe gye mukolere fujjo omanyimwe mu namba ya mwentono mumanyiira ne mwagala n'okutuula kwe mulu mwagala kutuulako obutuuzi n'omuntu mule mutte naye mujja kitegeera kiki bategeeza okukwata ku PSF ekinaafubutuka wansi eyo kyandimaliriza nammwe kennyini nga temukyalina musobola kwejeka luba wadde okuyimirirawo nze mbabuulira awo nno sigenda kulwawo mukitegedde bulungi nnyo ndowooza kangende ku nsonga endala eyatuleese. Alright. Ndowooza omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu obubaka buna akutuuka bulungi. Mukama wange nkulamusizza nnyo kansubire nti oli bulungi. Gye balako gy'otuusaako engalo wonna w'oli kimanye nti omuyiggo ogw'okujjambulamu tegunnakisa mukono. Kino kiddiridde enkuŋŋaana ezituuzibwa mu Hola House mu gye muyita State House nga bateesa bukyawe bagenda okuggyawo. Nti gwe olabika olina Bluetooth oba remote nga ye ebintu byayo byekola byekoze nga si gwe bikoze. Nga we twogera bagezezzaako okutambuza drunkard master muhoziraga naye ekintu kiganye bwe kyava mu birthday ne kigenda simanyi mu kulongoosa bwe kyava mu kulongoosa ne kigenda mu kunywa omwenge kale bwe kyavudde mu kunywa omwenge kale kyafuuse football tournament gye kinaavira mu football tournament ndoza kinaafuuka oba kikisimanyi simanyi naye nga gw'otudde emagere osirise tebamanyi kyozzaako jjukira yasooka mazaalibwa ne gava mu mazaalibwa ne gagenda mu kuyonja kasasiro negava mu kuyonja kasasiro negagenda mu kunywamu omwenge bwe gava mu kunywa kati gafuuse football tournament katandise okuvaamu kati bagagenda kufuuka ki bamagambe ki gagenda kufuuka bigenda kufuuka niigiina kubanga naleese plastic cup naye awaayo ekirabo kye kati kyekigenda okufuuka bagezezzaako kukyusa buli kkala bavudde mu kyenvu bazze mu bulaaka bazze mu redi kati bali mu njeru jobera nti bali basamire wa busobozi nayo kibalini buli kintu kiganye kali mukama wange okusinzira ku information gyenfunye bangambye nti wegendereze nnyo ne obosanze abamaje tobeewa nnyo naddala ba UPDF badidde amaje ga SFC bagambaza engoye za UPDF nti bw'onobanga otambula mu budde obw'ebikiro byonna gy'onooba ova basetinze okukuba masasi wano wava wakatabanguko vo omwange bonna baddiira abali mu Dusi Dynasty basituke bakole kye tuyita kudita okustabilizinga eggwanga obutagaba mu katabanguko bagambe nti eggwanga bali wambye okutereeza embeera eriwo olw'okuba nti bamaze okutta naye ng'era agenda okuba ali emabega wa kino ajja sigala nga be bantu boyita bakyaliibo mbwali obudde oluvuganya era nga batula mu meeting zino okukola ekintu kino era nga kijja kumaliriza nga bennyini be bakirimu emabega w'ekintu kino so nno okutegeeza mukama wange nti ne bw'osanga omusirikale obudde bw'ekiro tomusirikira kiringaaya tambula bulungi n'obudde obutambula ekiro bwegendereze nnyo ate n'ekirala mukama wange tukumanyi ekisoyina kingi nnyo naye ekisa kikulinganga kyaki kyajjanzi nti at least bw'ekirimu okuwa ekiwawaatiro lwaki likulekera okugulu munnange si buli akusindikira ebinnyo nti aba akwagala njagala webereremu ng'enjogera ennaku zino bwegamba kuba gwe wagitugamba munnange laavu olina nnyingi naye bwewalaavu bakusekerera kyamulinga salambu ali ansenke munnange bw'oteebereremu buno obulamu bubwo ate ne famire yo ebyobufuzi bya Uganda bw'obigoberera ennyo kuba kati obitegedde bulungi munnange abantu bangi abagenzi mu ngeri etategerekeka naye ng'ate abatwala bantu balowooza nti bantu bannabwe essaazi no li mu diaspora otambula okola erimu kukola okutambula okufuula kye tuyita international relationship naye international relation naye njala kutegeeza wegendereze nnyo abantu b'osinkana wegendereze nnyo abantu b'ososyetinga nabo kubanga mu diaspora mu 7 yateekayo ensigo ye nga n'anaakuwaako ate tojja mutegeera ayinza okuba goyita mukwano gwo nfiira mulago so nno njala kutegeeza muganda wange wonna wooli nsigala nkugamba weebereremu otherwise ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka it's your own choice
to move with those so-called people or friends of yours, but unfortunately, Museveni will use the same people to eliminate you. So whenever you are on those trips in Europe and other countries, be very careful, because the same people you call your friends are the same people Museveni use to terminate his targets. So you are his target, and you are the #1 enemy of his family, because he knows that he was planning to bring Muhoozi, and they have done a lot to promote Muhoozi, but they have failed. They don't know why. They have invested a lot of money, but nothing is going around, nothing is coming out. So please, Mr. President, be aware that even if you are in diaspora, be very careful. There are so many agents who are good at camouflaging to pretend that they love you, and they are good at teething, putting on plastic smile, but inside their hearts they are burning, and they are on mission, and they are well paid. Please take care of yourself and be very careful, because we still need you more than before. All right. Guno gwe mulango gutakungula gwengendo okubira mwenna ba civil servants. Era njagala okutegeeza bana Uganda mwenna nti government y'omumpembe Yoseri tibabula otabasira mutano wakala insere tamzezede nsanga bisibe yagwada fe tuli mutulo twebase. Government yagwa era ne erimu yagwa n'ekigo n'enkoona n'enywa. Kino kirabikirawo bulungi nnyo nti mwaje kuba ekigo mmwe kennyini nga temugikuteeko naye mukyaganye kusituka. Munnange wetwogerera njagala okubira omulango gutakungula mwenna abakozi ba government. Ekiri atabala kyekiri anasigadde waka. Mwe bamu ku bantu abasobola okunnegwanga lino namwe tubegattako n'abantu betubegattako. Wetwogerera essaawa zino abasomesa basomera mu masomero ga government basuddewo ebikola kubanga emisala gigenda mu mwaka tebafuna nsimbi. Wetwogerera n'abasomesa abadde basomesa mu university ezisinga obungi basuddewo ebikola nga tewali nsimbi. Ekiddako bakozi ba government bagenda okuddako ngera nategeddeko nti n'abakozi abali mu bitongole ebyalo ku government bagenda sula ebikola. Kati nkuba omulanga nga ndabo gisimufungize. Uganda Police Forces mwe mba musooka kubanga kiba planning kinene nnyo. Bwe kiba kisoboka musula ebikola. UPDF, Uganda Police Forces, the original indigenous Ugandans who have taken long, even 6 to 8 months, they haven't received their salary. Please do the same. I call upon all doctors and nurses across the country, please put down all those tools and leave the hospitals. I call upon all teachers on all levels of education, please put down your tools, because you can't work in such a situation whereby you lack what you use in schools and you are not paid. I call all local government officers, please put down your tools. I call all staff in all ministries, please lay down your tools, because nobody is going to be paid. As we speak right now, this week, there was a cabinet meeting which was held in State House in NAKACWA, in Entebbe. That meeting didn't end well. There was a scuffle between the so-called Prime Minister and the Minister of Constitution, that is Kaindo Tafire. They had a wrangle between them, whereby Kaindo Tafire told the so-called Prime Minister that you are hopeless and useless idiot. How dare you tell the cabinet to inform the public to take their kids or their children for immunization? Kaindo Tafire asked Nabanja, have you ever been immunized by the so-called fake vaccines? And I myself haven't yet been immunized. I'm still alive and kicking. How dare you encourage the public to tell their kids to be immunized? So abadde olutalo fungula nkete wakati wa Jeno Kaindo Tafire n'omukyala Nabanja katuna muyisemu empi yamugambye mukazi gwe otufuukidde ekizibu tetukutegeera eggwanga olifuuse comedian otufuukidde ekizibu essaawa zino ozunga n'ebigambo ogenda ogamba baminisita ne ba companies gagamba bazadde bayingi batwala abaana babageme naye go baali bakugemyeko kibagemesa abaana bo kimanyi nze ndi wano nga Kaindo Tafire tebangemanga kusiriwo eddagala mugendo gamba abaana bammwe lwaki musindikiza abantu babagema abaana baabwe mukimanyi konti eddagala fu era olutalo abadde lw'amaanyi nnyo wakati wa Prime Minister ne Kaindo Tafire Katonda bibabugume era yamuvumidde nti musiru muzibu era ye muntu atalina mugaso mu nsi yonna gobola bange ekyokuzanyisa olutalo lwagenze okugera meeting yawodde bulungi Kaindo Tafire munyiivu alinganga omususa era kino kyerekedde nti abantu bangi nnyo bali mu kubonaabona essaawa zino
abaana bwe bagemebwa era abaana bali mu mbeera mbi kino ngenda kibalaga ku mayinzi byange mbikola nga ina evidence omwana ono yomu kubagemeddwa naye olwamaze omugema wayisewo ennaku ntono nnyo laba ekimuliko kale kyuka tulabe tana eriiso eryo kyuka tulabe kati gwe muzadde ali eyo nkuwagabwa dembe lyo okutwala omwana omugema dembe lyo butamutwala nekisigala mu mikono gyo nti ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka tubagamba obutambi bungi bwenjagala obbazanyira naye kambaleke kubanga nabalagako dda omanyi buli kimu kibeera n'obudde bwakyo ayagala okuba nti ategeera ebintu bino mujja tegeera kiki ekituufu ekigenda mu maaso buli omu waddemu okukola kyayagala naye nze nkoze eki mbagambye olw'ensonga nti temanyi kigenda mu maaso kati kangende mu maaso abamanyi ebyafaayo mu nsi yonna wepo ne waffe mu Uganda waliwo abafuzi b'amatwale abafuganga ebitundu ebisinga obungi batambulanga bagenda batwala amataka g'abantu ne bafuga abantu ku mataka gaabwe era ne babetwalira ebintu byabwe mujjukira bulungi nnyo nti eggwanga ery'Abongereza lye tuyita United Kingdom lyafugaza ebitundu bingi nnyo okwetooloola ensi era mu kufugaza eri ennaku zino liwabiddwa mu bitongole ebyenjawulo okuba nti balinyira eddembe ly'ensi ezo n'okubamalako emirembe era batandise okusasula omusingi omupya n'omukadde ng'era eggwanga lye bwe lyakimanya nti maze okufugaza ensi ezo ne likolawo kye tuyita Commonwealth ebateekawo kino gye bayita Commonwealth mu bufunze kye bayita CHOGM era CHOGM eno etambula buli ggwanga lyonna eryafugibwako oba eryakuumibwako Bungereza ng'ettwale mujjukire nti ne Uganda yemu ku ttwale ly'Abongereza naye lwakuba nti bakiyita ttwale naye Uganda yali protectorate yeyeekuumibwa bukuumi etefugibwa naye era bakifuusa ku lasi ne bakifuula colony njagala kusooka babuuza mubasoma history mukimanyi nti ebbanga lyonna omuzungu tayagalangako muddugavu kubeera ku nsinga oli obeerawo era ng'afuba nnyo okulanga bakendeeza bafune bye mwagala Rwanda eno gye mulaba olwaleero erese efunye ekyogamu okugitegeka Rwanda tebanga ku koloni ya Bungereza Rwanda yali koloni ya Belgium ne Bufaransa until ono Yoseri bwe yasenda ono muganda we yegatte kuki ku Bungereza era ne basindika n'oli prime minister ariko prime minister wa Bungereza kati yalinga yatwala Rwanda kati amateeka bangabi bagakyusaamu well kinza okubanga kituufu bagakyusaamu kuba baddembe nti n'ensi yonna esobola okusaba okwegatta ku CHOGM oba okwegatta ku Commonwealth countries ndooza n'eggwanga lyakola nteekayo okusaba kwalyo ne liyingira n'ekyo ekigendero ekiri emabega waakino ekigendero ekiri emabega waakino ono omukazi ne famire eyo badde bagezaako nnyo okutuuka obulungi ku nsalo ya Congo era nga gye bunaagenda bwannabo wasiireewo eggwanga eryo enteekateeka eyo ddi kutulamu weeri aliyo emabega mutegere sijja mwogera ng'ensonga lwaki ono atabeerangako nti yafugibwa oba yatwalibwako Bungereza asobodde otuuza olukuŋŋaana luno era n'ono kyekimuyisiza ku ttaka agenda alaga amaanyi ge bwawe batuuse kati saagala mwebuzengebuze nga bafuka banaaba tuli byobufuzi ne tulwanyisa ekintu kye tubadde tutumanye njagala muteeke focus kwani gwe tulwanyisa kati njagala muteeke focus kwani gwe tulwanyisa mwenna batuyita warriors mugende ku kitebe mugende ku mutimbagano gwa CHOGM mugende ku mutimbagano gwa mugende ku mutimbagano gwa Royal Family mugitegeeze mubalangire amagufa na buli kimu tosobola kuddira ggwanga eririwumbya ensi eri njagala babuulira mu international laws
eggwanga eddala okuyingira eggwanga eddala nga tebaliise kimenya mateeka. Eggwanga lya Kongo lyalumbiddwa tewali naamu yayogera. Bannansi bali mu kuttibwa teryayogera. Kyokka eggwanga eryalumbye lyeri hostinze Kyogamu. Teryayogera buli mwasirise. Naffe ne batutta teryayogera buli mwasirise. Yensonga lwaki tugamba nti mwetegereze nnyo muggule amaaso mutegere kye tulwanyisa. Kinene nnyo. Tuyinza kirwanyisa tutya? Tuddayo ku amaanyi g'abantu ge gasalawo. Bana akamanyiro bakakola kubanga tetunnazuukuka. Ne bwe tunaba tuzuukuse ng'amaanyi gatweyongedde, Uganda power belongs to us. Era we must act with immediate effect to fight this group of Rwandan Tutsis who want to occupy our country. So no mozoke bulungi mutegeere kiki tulwanyisa. Yensonga lwaki ne mission eri ey'okujja abanoonyi b'obubudamu bajjere bayingiza eno nayo yayitamu mangu. N'ekirala abantu bano bamala okutuuka wali ate basala badda Ewaffe bava ne balyoka basaasaana. Ndooza mulabe tekinologi bw'atambula. Akantu mukategeeraako. Njagadde basomesa. Oba mukategedde bulungi? Mukitegedde bulungi? Mbagambye omuntu yenna okutuuza olukiiko lwa Kyogamu oyina kubanga wali bakukolonizingako. Naye the question is oba amateeka gakyusibwa nti omuntu anybody can apply to join Kyogamu. Kiyinza okuba nga gyekiri anti might be true but kyazze bwangu ki omwami ono muwa okutegeka olukiiko luno? Kyazze bwangu ki omumuwaddirira okuleeta abagwira? Era kyazze bwangu ki okuba nti atuuzizza olukuŋŋaana ng'ate ku neighborhood waliwo entalo ezitta abantu bamukkiriza alutuuze? Okitegera? Byebuuzo bye njagala obbalaga. Mulege ekintu kye tulwanyisa ky'amaanyi nnyo. N'abali mabega obiyiso bino kuba abaana baffe biro n'ebirimu akantu ako. So mwetegereze bifo nga temunnategeera kye mulwanyisa. Mukitegere bulungi nnyo. Kubanga ebintu bino history munene nnyo bw'amaanyi nnyo. Kati tugenze mu maaso era nga naatera okubasiibula kuba nkyalina information ya mirundi ng'ebiri mbawe. Na kino kigende ku bantu mwenna abaagala okutegeera history nga bw'atambula. History nga omukulembeze siafu omukulembeze afuga si munansi ensi tekulaakulana. History atolaga nti omukulembeze nga si civilian nga tuli mu military rule ensi tesobola kulaakulana. Kubanga omukulembeze oyo abalooleza nnyo mu kulikulutinga amagye than okuzimba government institutions. Nkiddamu omukulembeze nga ye ayinamu military mentality. Kyovula nti bakola nnyo diversion ne basasulira mawulire okuba nti bakuliyetinga diversion okubajja ku kintu ekituufu. Kubanga baagala nnyo okuforcinga themselves on people nga bakozesa amaanyi g'emmundu okutta abantu. That's why bali mu kuwamba abantu essaawa zino teryayogera. Abantu b'emiti yena babawambe baagala bamalawo teryayogera. Muli kumbooza simesefuko ne wumalu ezo diversion temuziddamu. Kati njala bagamba okumanya abantu baakuliyetinga ekintu kino nga kigendera okwavuwaza bannayuganda. Buli lwe tumala akalulu baleetawo ekintu ekiraga nti kigenda kukulaakulana naye nga tekibakulaakulanye. Kati njala bazzaayoko mu ntandikwa. Mwenna bataata basenga abali kuno njala bajjukiza nti okuva mu Yoseri lwe yajja okuva ewaabwe e Rwanda n'okuyingira n'okutankula entalo okutuuka nakati. Njagala mbabulye project zino mumbulye Munnayuganda ki eyali agifunyeemu n'agaggawala okutuuka olwaleero. Kuba kano ke kakodyo ke zimu ku nkola ze bakola okuwuddisa abantu nti babaagala. Baasooka ne batuleetera entandikwa nga twakava mu lutalo lwa 86. Eno yakulemberwanga omukulu Kisamba Mugerwa. Waliwo omuntu omukulu anayinza otubuulira nti alinayo enkoko mu lujja ng'ekyapama nga ya Kisamba Mugerwa nga yatandikwa oba alina ekitooka omuti gw'emmwanyi nga yatandikwa. Njera kubuuza waliwo kumu alina omuti gw'emmwanyi nga guliko entandikwa ya Kisamba Mugerwa oba enkoko oba embuzi oba ente nga Kisamba Mugerwa nga ne luwero yennyini gye yalina okutandikira beeyaguza lujjo. Njera kubuuza emu ntandikwa Kisamba Mugerwa eri ludda wa nowhere to be seen. Tugenze ku myoga. Emyoga gibadde wano nga tugenda mu kulonda. Where is emyoga? Ani alina enkoko wadde pama mu lujja? Oba alina embaata nga ya myoga era nga gaggawaliddemu agituleetere. Tugenze ku parish model gye baleese. Parish model ani eyakafuna kusereza naga nti kino kyenfunyeewo kino kitadde wano tekiriiwo. Tugenze ku wealth creation. Ani yagaggala nga bayita mu wealth creation taliiwo. Tugenze mboda bagaggawale. It was a vice versa mwena mwavuwale. Zino ziri project tano n'endala nyingi nnyo. Ani yali agaggawaddeko. Era njagala babuuza mmwe lwaki temufuna bwongo butegera bya bufuzi kuva ku kiraasi endala kubizza ku ndala.
mukwate simu za mwezi no mubuuze waliwo eggwanga eriyimiriddewo ku gavumenti ng'ekola project nga zino mwenda bagaggawane teziriyo kubanga ekisooka gavumenti erina kuliyetinga mirimu bannansi bafune emirimu gavumenti efune omusolo ekulaakulanya ensi so si kuteekawo project ate mbuyo gavumenti ewa abantu ssente ate bagaggawale tekisoboka kuba gavumenti bantu eri abantu ku lw'abantu ekyo tuta gavumenti bantu eri abantu ku lw'abantu okitegeera katosobola kuŋŋamba nti ate abantu bennyini bewa ssente ate bakulaakulanya bajja mu misolo gigenda okuddukanya gavumenti tekisoboka it is impossible tekisoboka bino teri ayinza bibagamba ku social media wano okujjako wano wokka okubasomesa ne bitegeera sojala bagamba buli muntu fokasinga nnyo ku kikutwala mu maaso tujjeko nakyema tufune omukulembeze afuga eggwanga lyaffe nga muna Uganda okusinga zino enseekeezi olwalira zewa bamwaniriza bulungi nnyo kubanga bakimanyi mwana wewaka gwe muna Uganda ali mukuma Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero erinnyo oyina Ganda erinnyo oyina Soga erinnyo oyina Linyolo naye teri munyarwanda yali avumye ku Robert Kyagulanyi Ssentamu teri munyankole yali avumye ku Robert Kyagulanyi Ssentamu taliyo naye ogenda n'olyamba oli yeyita simanyi nze gundi yeyita erinnya Ganda kumbe naye musajja munyarwanda yavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu from Monday up to evening ngenda basaba kati kuno kwe kusaba kabisibasabangako bwe tunaba tunaatwala struggle mu maaso n'okujjako bano abasajja abanyarwanda we need to avoid to abuse our fellow indigenous Ugandans and we need to stop laziness because Museveni knew that the moment you give Ugandans money everything will be fine so please mustuke mugende mukola nga mulowooza ku struggle sobole okujjako olukokobe luno gwe omusajja ayina erinnya egganda nga Robert Kyagulanyi Ssentamu kifaananyi kikyo wabamawanga amalala gwe omusajja alimirira kyo Robert Kyagulanyi Ssentamu empindi ku mugongo kikyo wabamawanga amala ekifaananyi kyo basiigira kikyo basiigira nze ndi myuni ku bivumo ekyo nakigumira kubanga muli waddembe okunvuma kuba singa sali omwali batemwira kumuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kati ali immune ku bivumo singa teyali omwali batemuvuma njala kuwa ekyokulabirako Kyagulanyi ng'omuyimbi yalina buli kimu era ng'asobola otuula ewuwe najja n'agamba nedda waliwo ekikyamu gwali yagamba nti olina ssente zo zigenda kuggwako ng'olaba nga zituttaani nfuga mbi nsasulo ya misolo mbi obutemu n'obubbi n'obulyake bugenda okumalawo ssente zo naye mu kifo ky'okujja tukwatire wamu tutereze ebintu bino osigaze ssente zo oli awo otudde toyogera towagira toteesa teweenyeenya naye ng'ate owulira buli ekinyegenyego oyagala nkyukakyuka essaawa zino avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akolera NRM asula ku mizigo tazaalanga mwana talina mukazi tasobola kwegulira mmere ali awo yakeera ku mawulire kugenda ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kwogera kasasiro naye nga talina kyali mu nsi and never argue with any fool who is not responsible. One, never argue with someone who has no responsibility. Mainly someone who doesn't have kids, someone who doesn't have hope, and someone who doesn't have a plan for himself. Never ever argue with a fool in terms of politics because he or she has nothing to lose. Talina pulani, talina mukazi, tazalanga mwana, tamanyi basasula renti, tamanyi basasula school fees, tamanyi payini ya mwana nga alwadde, tamanyi payini ya musaala, tamanyi kye bayita kuzimba nju, tamanyi bei ya musenyu, tamanyi kye bayita kusasula musolo, tamanyi kye bayita business, tamanyi kye bayita kugula mazzi, tamanyi kye bayita kugula mmere, akeera ku TV ku radio kuvuma. Navo, never ever argue with the fool because they don't know nothing apart from moving around on TV and radio station gospeling aloud. But ask him, what is your responsibility in this country? And why are you shouting about the political issues in Uganda? Do you representing any group of people? No, because we are here to represent ourselves. That is first.
Second, we represent our families. Because for us, we've faced a lot. So I'm here to represent myself first, second to my family, thirdly to the nation called Uganda. Because we've passed through a difficult situation. We don't like our grandkids or our sons and daughters to face the same situation. That's why we are here politicizing or talking about politics. But someone who doesn't have kids, doesn't have a wife and a house, is not entitled to sit anywhere to discuss politics because he lacks responsibility. When someone lacks responsibility, he or she has nothing to lose. So never argue with a fool who has nothing to lose. He doesn't have any pain in paying taxes. He doesn't have kids. He doesn't pay school fees. He's just rotating around the radio station, boozing around, talking bullshit, on everything which is not collaborating. But ask him, what is your responsibility in Uganda? He can't answer you. You understand? The likes of Frank Agashumba is moving around on TV station. He's not a politician. He's not an LC1. He's not a political activist. He doesn't have any business in Uganda. He doesn't have a job, but he's a state agent moving around the abusing Robert Kyagulanyi Center on a daily basis. But today I wanted to prove you wrong. Go to your boss, Museveni. Ask him all the documents concerned about the iPod and present those documents to TV and radio stations in Uganda. Because stop gospeling around and blackmailing Robert Kyagulanyi Center and national platform. You too, you were lost to this nation. Previously, you came out and criticized the indigenous Ugandans who exercise their rights on social media. And you say that all those people who are on TikTok, they are jobless and they are mad. Right now, where are you? You are also on TikTok. So who is a fool between those people and you? Never judge a book according to its cover. Because you too, you are idler. You have nothing in life. You call people hooligans, and you are the chief hooligan. Because a responsible man like you can't go around on social media shouting around, pretending that you are so clever, and when you are senseless, you are lacking what to do. Responsible people who have businesses, they can't have such time to move around on social media and TV. Because you are not a politician. What you are doing is supposed to be done by the politicians. Have you ever heard, or have you ever seen people who have business in Kampala moving around on TV station and radio station? Waliola bya komuntu yena ina business wa office ngajja ku TV ayina obudde oli ku TikTok oli ku Facebook oli ku TV oyogera bino nabino teri kubanga tolina bya kukola bakuteekawo nga kagologosi. So, njagala mukama bankumira atakumira mpeera buli muna Uganda woli wetegereze nnyo ebigenda maaso mu Uganda faku nsasanya sente zo teka sente yo weneve kuddire ate wetegereze nnyo ogenda teka sente zinavaayo embeera bw'olaba ekyuseemu naawe kyusaamu ebyenfuna si birungi mu ggwanga sikuwa magezi ku byenyigiramu wegendeze woteka sente zo ekirala nga nfundikira bw'oba owola sente gezaako nnyo tuga nti ekisinga okwawula emikwano kwekuula n'okwazika okuwola oyinza okujja n'onewulako sente okwazika oyinza nga ti Lumbuye njazika ku saati yeeno njazika ku ngatto yo njazika ku paasi yo
ne sigizo ba ne sijonoona omukwano gusaanawo okuwola ongamba wayi nyambe emitwalo 10 nja kugiza next week notagiza ne tufuna obuzibu ne twawukana so ekisinga okutta emikwano kukula n'okwazika nga nfundikira Munnayuganda wonna w'oli mu nsi yonna please kino kijja ku nze okuwala akatuubagiro n'okwawukana n'emikwano gyo nkusaba ekintu kimuwola ssente z'osobola okwesonyiwa oba okuzeerabira ng'omuntu oba tazikuddiza togenda kulumwa togeza n'okwata ssente n'oziwola omuntu nga tosobola zeerabira oba nga tosobola zivaako kuba kijja kuluma kijja kunuguna kijja kusiiwa kijja kutakula otuka ogenda okwagala okuloga omuntu egwawola ssente ng'ate oyongera ku ssente zizeemuwa wola ssente z'onoosobola okwerabira nti ezo zagenze lozi nakozerosi era mune mutima okijjemu okisangule bulungi nnyo ogambe nti Allah go wazimpa nzifuddeko zigenze wola ssente z'osobola okwerabira oba okuvaako n'ozivaako togeza olinaga nti njagala miliyoni 2 nga tagenda zikuddiza mujjemu olutalo oba yakutte wola ssente z'osobola okwerabira oli bwaginaga nti munnaye njagala emitwalo 10 gimpole ngireeta wikijja bwe woyina emitwalo 5 gimu omugende my brother emitwalo 5 gyo gikuwadde genda gikuyambe tozizza nga tomuwadde 10 gigenda kukuluma kansule nti obaka mubufunye bulungi okuwala ebizibu n'okusigaza mikwano wola ssente z'onoosobola okwesonyiwa n'okuvaako jjukira omuntu gwowoza ensimbi ezo bw'agaana ozizza afuuka mulabewo number 1 olw'ensonga byakupulaninga tabimanyi naawe ate okwatibwa obusungu okwagala omulumba ekinaavamu ajja kutta oba ajja kuluga olw'ensimbi zo ate naawe mu mentalite yo osobola okukwata ssente ogenda ologe oba ogulaba ati omutuuseko obulabe naye ng'ate oyongera ku ki oyongera ku ssente ziriyongera ku ntuumu eri you spend more to get what you give someone so mukozesa obuwongo wola ssente z'onoosobola okwerabira okuwola kulungi ne kuzaala emize ndowooza mukama 13 tujja ssikana olunaku lwonna mbaagala nnyo mwebale kunjagala mwebale kutambuza information musigaze olunaku olulungi mukama bankuumire bweraba Yo, this is Bobi Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.